Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwe wenna akyatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Banga lino lyonna mabegakaawo tukuwadde amawulire ku nsonga za Muhyiddin Kakooza amanyiddwa nga Ssaanya, omu ku ba political prisoners ab'ekibiina ekya National Unity Platform abaasibwa okumala emyaka 4 ku misango egigambibwa okuba nti gyali gya byabufuzi. Kakati Ssaanya okuvayo yavaayo yayogera ebigambo bingi ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, wabula ennaku ezo Ssaanya abadde yakyusa oba yakyusiza ebigambo ate omudumu n'agwolekeza abakulu mu gavumenti naddala minisita ow'abavubuka amanyiddwa nga Balaam Barugahara ne full figure ali mu position ey'okubeera presidential advisor. Byonna bize bibaawo tuzze nga tubikuwa, sijja kubanga mbiddamu, wabula waliwo akatambi Ssaanya ke yakoze n'akateeka ku mukutu gwe ogwa TikTok. Akatambi kano n'ayongera okubeera ng'ayogera ebyama bingi nnyo mu kaweefubewe ow'okwanukula abakulu bano okuli full figure n'omukulu amanyiddwa nga Balaam. Ssaanya yayogedde ebigambo bingi nnyo, wabula njagadde nkuwe ebigambo bya Ssaanya mwennyini ng'abyeyogerera. Gwe yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, gy'oba osinziira ogende mu comment section oteekeko obubaka bwo. Ssaanya yagambye okwanukula ku bannayuganda naddala abagamba nti Ssaanya temusooka kumwesiga. Jjukire mabegako full figure yavuddeyo n'ategeeza nti nsaasidde aba NUP abagenda okwesiga Ssaanya, nga full figure yategeeza era nga yalumirirwa aba NUP nga abategeeza nti Ssaanya ayina mission ze nandyagadde mubeere nga temumwesiga. Kyokka ng'ayogera ebyo ate y'omu ku abo baalinga bakonvinsinga Ssaanya. Balamu mwamuwulidde yabadde ku mukutu gwa TV ogumu n'ategeeza nti Ssaanya mulalu. Kyokka ng'emabegakaawo Ssaanya abadde ng'ayogera ebigambo nga bamulaba alyokke oluvannyuma lw'okuvaayo n'abakyusiza omudumu, olwo Ssaanya n'aba nga yafuuse omulalu. Kati we twogerera olunaku olwajjo mu press conference yabadde ku kitebe ekya National Unity Platform, Ssaanya yazzeeyo ku kitebe ekya NUP mu butongole era ba foot soldiers balabiddwako nga bamwaniriza mu ngeri emu oba endala. Kakati olwavuddeeyo yagenze ku mukutu gwe ogwa TikTok. Bino bye yagambye byenjagala obeere ng'owulira akatambi kawanvumukko, naye nja kukusaba obeere ng'okawa obudde. Oba tonaba kubanga osubscribinga, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification ogenda kubanga ate tomisinga nsonga yonna. Ssaanya bw'ati bwe yagambye n'ebigambo ebirala nga bw'ogenda okubanga ate obiwulira. Ebyo byonna ebya ssente tetwabitunuulira. Kye twasinga okutunuulira ekikulu kufuluma busibe. Era ensonga lwaki abasajja abo twabawuliriza naye nga tutajetinze kyakufuluma kkomera. Ffenna nga bwe twakkiriza twalina enteekateeka nti singa tufuluma mu kkomera tujja kudda ewa Kyagulanyi tumunnyonnyole abasajja bye baatukozesa. Ssente ezo ze njogerako ezaaweerezebwa abantu 19 ng'ogyeko Lutaayo Olivia, abasigadde bonna ssente ezo baazifuna miliyoni 5. Abamu abataaliwo ssente full figure yazijjayo n'abagamba agenda kuzibawa n'atazibawa. Bwe baddamu okuba amasimu ge n'agagamba nti tebalina gye bagenda kumuwaabira. Ssente ezo zaali za nguzi kutugulirira tuveeyo tuvume Kyagulanyi. Naye bannaffe abamu be twali nabo bagamba ssente bagenda kuzirya ate tebajja kwogera. Abamu baali bagambye okwogera naye tebaayogera. Bwe twafuluma baasirika busirisi. Kati nganze Ssaanya Muhyiddin nga wendi omusajja omusiraamu nasalawo nywerere ku ndagaano ningandi naye abasajja bano kambakolere endabe oba bulijjo bye twogera bituufu ebyokugamba nti abasajja bano ne boobaagala otya tosobola kufuuka paati omu ku bo. Ne ngamba kankole era ne ntuukiriza ekigendererwa kyabwe. So ekigendererwa kyabwe we kyawedde, kakati ate nendaba nga ndi mu kulabisibwa. Ne ntuuka okwejjusa naye akale singa nasirikanga bannange bali oba oli awo n'ebino ebya ssente teri yali bigambye nti twazirya. Njagala okutegeeza eggwanga n'Abannayuganda bonna struggle we nali ngiyingira nga ngenda okwegatta ku Kyagulanyi saatunuulira wadde na 10 era nali sisula ku kitebe kya Nuupu, nali sisula mu maka ga Kyagulanyi. Nali n'ewange gye nsula naye ng'ebinyigiriza byendaba ebyampaliriza okubeera nga neegatta ku Kyagulanyi tulwane tulabe nga tujjawo n'akyemalira. Kyekimu ku kyandeeta. Ekya ssente oli muntu gwe ali mu kunvuma agamba nti ssente zisimanyi zaakuterebula
sente Allah mu Qur'ani yajogerako nga kikemo naye tetwasuubira tujja kuzifuna ffe ekyenjera ekyebbeeyi kye twafuna kufuluma busibe saalivuddeyo kwogera bigambo bino sente newe twali badde twazikwata kyogera bali tebazikwata waliwo abaazikwata era ne basirika wabula nze obusungu obunnuma n'ennyiika ennuma ndaba nga nkoze nnyo ndabisiddwa nnyo nga ne ssente zennyini bannange twafuna mugabo gwe gumu ng'ate bo tebaayogera kakati ate nze ebisajja ne binjogeza eby'ekisiru eby'ekitumbaavu ate ne bimala ne binsuula ne bimmanyiira ekyokubiri sente eza full figure bwe yali ajja mu kkomera ne ku kkooti saamanya nti yali agenderera kufuna bifaananyi byaffe atwekulukuunyeeko abitwale ewa muzeeyi Museveni amulage nti bano abasibe ayogera nabo mu kkomera n'essimu yennyini kyekyagitusomera ennamba yakyo twali tetugikiina kyekyagitusomera ne kyefuula ekibirikodinga eyo yonna mwabimanya kaakati njagala okubategeeza struggle nagiyingiramu n'ekigendererwa ekyokwagala okulwanyisa obukulembeze obukyamu era emyaka ena gye mbaddewo nga njogera mazima mbaddewo nga nyimirira kyagamba tetulina be twalekayo n'alifiiriddeyo wabula ffe twayagala tuveeyo tukole kino tulabe oba abasajja bano bwe tubayingiramu tusobola okubeera nga oba oli awo tufuuka paati kubo ekyo kyegattidde ddala ku kigambo ekibadde kyogerwa nti mu butuufu ne we tubaagala tutya tebayinza kutwagala abantu abagamba nti Nuupu tajja kunneesiga era ensendere wala byonna bye nakola Nuupu kiki kye nagiwanga omusingo enneesige abantu balindirire kikyendeeta baleme kukyamuukirira simanyi oyo asimanyi ate temumwesiga bwe nali nnyingira mu Nuupu kiki kye nakola ne munneesiga njagala mbabuuzi mwenna abali mu kulippira booda njagala okutegeeza Abannayuganda eggwanga lyonna nti nze ndi kyakulabirako abantu balabire ku nze bategeere kiki ekituufu gavumenti eno kyefaanagana olwaleero teri kinnuma n'okugamba nti oba njogera ku sente lwaki Balamu teri kinnuma ono omutegesi w'ebivvulu Balamu avaayo n'ayogera ebintu eby'ekisiru n'agamba baagala byabwerere nze no sikiriza mu byabwerere njagala mbuuze Balamu emyaka gyonna gye mmaze ku nsi mbadde nsula mu maka ge mbadde ndya ku mmere ya Balamu alyoka aveeyo ammanyire ansiriwalireko nti twagala byabwerere mbuuza ebbanga nyina emyaka 32 emyaka gyonna gye mmaze ku nsi Balamu yabadde andabirira bansibye emyaka ena nga bansibira ebintu eby'ekisiru bye simanyi ebintu byange byonna nsanze byasaanawo baagala mbulemingaani ani avunaanyizibwa ku bulamu bwange obwagootaana oyo gwe mwagala nnenye n'ekino kyennyini tubaddewo emyaka ena nga tuwagirwa Kyagulanyi ng'atulabirira nabagamba Kyagulanyi abadde atuweereza obuyambi mu kkomera buli musibe wa Nuupu ng'afuna emitwalo 10 kuva ku kitebe ki Nuupu ate nze Ssaanya nze abadde omusibe asinga okulabirirwa ku kitebe kya Nuupu sirina kye nnejjusa mu Nuupu nti buli kimu kyonna babadde bakinkoledde mbadde eruzira nga ndi mu bulamu obuwooma nga emyaka gye mmaze ruzira mbadde nywa sukaali Kyagulanyi abadde ampeereza sabbuuni na buli kimu kyonna kibadde kintuukako tekitegeeza nti mu kkomera nabadde sifuna buyambi siryanga ku sente Balamu byagamba nti full figure yatuwa sente simanyi mu kkomera nga atulabirira sente full figure yazireeta kutugulirira tuveeyo twogere ebintu ebyo bye nayogedde mu kamera naye nga byonna baalina okubyogera bonna gurupu nga bwe twali wadde abamu sente baazira ne bagaana okubyogera nze ekinnuma nti nabyogera kyekisinga okunnuma nti nze ate neerabisa nnyo nenkola ki nembyogera so saagala ono omutegesi w'ebivvulu omuyaaye aveeyo ataawoze simanyi twagala byabwerere n'ensi teryagikungula byonna newoona abikuŋŋaanya ne bwe munapulira Kampala yonna sente zaffe zonna muzibbye muzimba Kampala yonna bizimbe byonna byammwe teriyo musajja musiraamu teri kye bakuziika nakyo bwe buba bugagga nga Allah yabuntegekera ajja kumpa obugagga mu buli mbeera yonna waanaayisa ekkubo lyonna mbaddewo nga neerabirira bankwata nkola emirimu gyange nga ndi mubulamu bulungi nali siina gwe nsaba nali nsobola okulabirira abantu bange nga nsobola okufuna ennyumba ezipangisa wensula so saali yagadde muntu awoze ezo ziba statement za kumanyira bantu nakubavoola kiki ekyakuleeta mu kkomera gwe Balamu okwogera ebintu by'otaatuukirize ani gwe nnina okuvunaana essaawa eno gw'oyagala nvunaane
emyaka ena gisanyeewo siina kenfunye abantu b'ensanze be naleka abali mu grade yange nsanze baakulaakulana dda abantu baazimba abantu abalala obulamu bwaterera nze ndi wano ntakala butagazi mbuuza olwaleero omusango gwe nnakkiriza twalina enteekateeka y'okuwoza gavumenti etuleetera obujulizi obukakasa nti twalina ttanka y'amagye twali tugenda gikozesa ki na amasasi ge twakkiriza lwaki baatutadde tetugabawadde njagala okubabuuza nga tulina n'enteekateeka okuwaabira gavumenti eno okugitwala mu ICC kuba omusango gwaffe gwali gwatwala mu ICC okubeera nti gavumenti eno etulugunya abantu ebasibidde obwerere mu kooti z'amagye naye oba oliawo kye twakola ne tugondezaamu Museveni okulaba nti yatuta nga tuli ba ex-convict nti tukkiriza emisango n'okutusuubiza ebyo byonna kaakati omuŋŋamba nti olwaleero siina kubyogerako nina obyogerako kuba twabiragaana ebyange byonna byasaanawo ate ne mukwano gwange Kyagulanyi gye nnaalizze wali ewuwe oba oliawo mukaabire kyempitamu ate naye nemunjagala nkole ki mulabise bulabisa kyekisinga okunnuma nti ndi mu bbanga mwanta eri yennyini tebanneetaagayo bantya eno mwangoba kakati obulamu bwange buli awo emyaka gyagenda sirina mulimu sikola ki nina abantu bendabirira mwagala mbuleeningaani kati otuulira kino ekitegesi ky'ebivvulu nga kyasaamirira kiringa ekyanywa enjaga oba bakisiyagano kisiyagaza simanya ekisajja kino oba byebimu kubikulira ebisiyaga mu Uganda balamu tobanga gwe okulira ebisiyaga mu Uganda njagala byabwerere ensula mu makaago nalindidde ssente kyeyiyo emyaka gye maze mu nsi gw'obadde ondabirira kisiraani olinga amazzi wumbwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.